mwawulidde mutabani wa Kamiliyoni ye abakulu bemuneeyisa obubi tugenda abaana mutandika okugamba ku bakulu zo ensonga za Abamakasi zakutte wansi ne waggulu ne mu kyaki byatuuse dda abasumba nabo bu vidiyo babulabye genda kuba mbibawa mbujivu maaso awo naye nga gwatannaba subscribinga mukwano saba soko subscribinge waneeno ku Meran K News, liking eno video, sharing, commenting, teekako notification bell ako akadde wenteekayo video obeerenga togisubwa. Aba returning subscribers baagala nnyo akensuso kyemukola kyakabi nnyo baddiya era mbasaba temujjango okwo bamikwano. Munnange ye Abamakasi yatuuse dda mu makyaki n'okumubuulirako batandise dda okumubuulirako. Ono omusumba ye munnange yavuddeyo n'agamba engero ezimu ez'Abaganda zirina okukoma nga luneno olugero buno omukulu tasobya. N'agamba abantu abakulu basobeza ddala era Abamakasi Mayanja naye yabadde mutuufu okugamba mbuno ani yagamba buno abakulu tebasobya. N'agamba abakulu basobeza ddala nga wokiwulira. Kavidiyo kakano kabeere nga nkabalekirako mukalabe naye nga mbeere bulungi mweraba. Kati twetaaga omulembe omupya guno mufu. Abasajja abakulu ne badda mu palamenti okulwana ne bakubagana ebigwo. Engero z'Abaganda kati zituuse okukyuka. Abaganda baga nti omukulu tasobya, si bwe tugamba. Kati omuntu akubye munne ekikone mu palamenti ebyo biba bikyakola amakulu. Nti omukulu tasobya. Abakulu tutandika obbagambako. Mwawulidde mutabani wa Kamiliyoni ye abakulu bemuneeyisa obubi tugenda abaana mutandika okugamba ku bakulu baba beesittaza mubagambeko. Kati ebintu bikyuse ne gw'ozadde akubira eŋŋoma n'okola ki? Abavubuka temukkiriza abantu bakulu kuba misiridinga. Batandise okulwanira mu palamenti mubagambe oba bibalemye mutuule wansi. Kakati oyo aba akuyigiriza ki?